okusangibwa Namomera. Kakati ngafa abakuzeeko mu myaka bazadde baffe batukuza bulungi. Osanga omuntu mukuwadde tomumanyi omutwala nga muzaddewo, era nga omuntu omulala oba omuliraano oba omuntu mulala yenna akusanze mu kkubo alina okukukangavula. Oba baba bakutadde essaawa 10 n'akusanga ng'oli ku mapere bitabo otadde wansi, alina okukwata butebe n'akutuusa ki eri bakadde be. Ekitaliiwo ensangi zino. Ensangi zino tuyinza kugamba mwana nti gw'okola kyawo, omwana akuvuma buvumi, gwe wanzaala nange simumanyi. Naye ng'ate ffe twasanga abantu oba wensanze omuntu kati nga ggwe oba oli musomesa nenkukwatirako ensawo netugenda mu kibiina, oba gusanze mu kkubo nga tugenda kusomera njikukwatirako paka ku ssomero. Nsanga omuntu nenfukamira nemubuuza ekitaliiwo ensangi zino. Kubanga ensangi zino wakati abaana hayi gyebabuuza abantu, tamanyi mukulu tamanyi muto. Bw'omugambira omuntu omukulu bamuwa ekitiibwa nti mukulu akulira nze abakulu bange sibamanyi. Kati abaana b'ennaku zino ffe nyini ate naffe abazadde ffe tusinze abamu okwonoona abaana, kubanga ffe abaana ffe edda oba naffe abaana betuzadde ffe abafu balina empisa. Ffe edda omuzadde teyayombanga, yakufuna olyanga butulizi bwati n'eriiso nomanyi nti ekino kyenkoze kibi. Era omugenyi bwe yavangawo n'alyoka akuvunaana n'akukuba. Naye kati omwana w'ennaku zino ye nga ontunuulidde nnyo obadde oŋŋamba ki? Ebyo ebintu bifaananga ebyo. Omuzadde ayinza okulaba omwana afuluma mu nju yambadde atya, omwana oba amulese likola kino, omwana adda ku TV. Kati amasimu gajja, ate ffe abazadde ffe tugulira abaana amasimu. Omwana n'abeera ku simu okuva ku makya, gwalekedde ebintu, gwalekedde emmere, osanga n'abaana tebannaba kunaaba, abaana bali ku masimu. Omwana mugamba nti yambala ku kagoye, kyusaako ku lwe olusukeko ti eno gwe mulembe gwaffe. Kati n'osigala ng'omutima gukola ki? Emirembe gino osigala omutima nga gukuluma, neera n'oyogerako era omwana n'akola ki? N'akuluma. Gitali mirembe giri egyaffe, ffe giri emirembe egyaffe nga bw'oba ogenda kusuba mu kisulo. Taata aleeta ekyayi n'akulumako bw'ati n'agenda n'aleeta, era ne batunga olugoye luwanvu oba ngatto, era akulumako ekigere n'agenda aleeta engatto mu bbata n'ojambala. Ekitali ku mulembe gwa biseera bino abaana tebatambuza bigere. Bw'oba tulina enfuna nnungi, omanja nze sijja kugenda engatto ezeemu ekituli, engatto gy'oguze omwezi gumu nejjamu ekituli. Sitokisi bw'enaanuuka nze sirina sitokisi, kino bwe kiggera nze sirina nsawo. Gundi tambulako wa distance nze taata wange yantumanga ssaawa olusinga 11 okujja nga n'emikono walinga amaduuka, abanyemba, abaani abayimbi, naye nga ntambuza bigere mu ddakiika nga 10 nga maze okugenda. Naye abaana b'ennaku tokyasobola kumugamba nti tambula mugende wali, akusaba za booda. Mukadde olowooza gavumenti yandikoze eki? Kakati gavumenti egezaako, ate gavumenti yandibadde erwanyisa ekintu ekyo. Naye ate yo yateeka omwana omuzadde bw'amusobyako ebiseera bye alina kugenda ku poliisi n'amuwaabira ne basiba omuzadde, ekitandibadde ekituufu. So nga ate omwana yandibadde awuliriza omuzadde, era nti n'obukyayi bwennyini kati amumaka buze lwa mwana na muzadde. Omwana bw'akola ensobi omuzadde n'amugambako bigenda wala, omuzadde bakusiba. Ate gwe oweerera omwana era gojja okuvaayo, ate era oweerera omwana yakoze eki akutadde mu kkomera. Nze ŋŋambawo kati gavumenti kyeyandikoze oba yandiyongeddemu amaanyi obutawa abaana bano nnyo beetu, nti abaana bano bakole ki, nti abaana bano bawaabirenga bakadde baabwe mu makomera, era wateekewo ebibonerezo. Omuzadde yandisaanye okubonereza omwana, etali mbonereza eri yannyo gya kukuba mwana n'amwokya n'amukola atya, waba ebibonerezo ebisaamusaamu gavumenti byebeeteekawo. Omwana byaba akolaki, byaba amubonerezaamu amanyi nti n'omuzadde aŋŋambye kino, neesoose kuleka mwana n'abeera mu beetu, omwana yalamula kinaaka, omwana yalamula kinaaka, ekyo kintu kikyamu. Yeŋŋamba abaana abadde nga tebatuulira embeera y'ennono nga wekyetaagisa, abaana ne batera ne badda mu layini nga ffe badda taddiro bamutwalidde. Naye ng'empisa okulongoosa mu baana
n'okutamba n'abaana baffe ne tubabuulirira empisa nga wekyetaagisa ng'ennono nga weeri. Abaana ne batereera ne badda mu layini, ne babeera abaana abalungi abawulize. Nze kyendawo nga nze bulira abaana baabwe okwewala ebyo byonna ebizibu by'okuba bannaabwe. Efuneyo amasomero ga guidance and counseling okusobozako abaana okwewala ezo empisa, okujoininga amagurupu amabi n'okukola ebigurupu ku kyalo. Abaana bakumire mu masomero singa okudda ku kyalo okubba ebintu by'abantu. Mwana ayinza otandika obutujju, oyinza okujoininga groups ezimu ezimanyiddwa ng'amagaali atalina mpisa. Tebalina ddiini nga tebabakiriza agenda mu makyaki simanga nga omanyi ebizibu by'abafamire yaabwe. Naye abaana singa babadde eri Katonda basobola abamu okuddawo mu mpisa n'abalala nga bakozeseza ekibi. Temanyi n'abalala bangi bwe bali. Tulina n'ekirala kyagenda agattamu okwayidenfa nga abaana bamubula nga kalina Senga tukuzizza abaana nga ffe abazadde nga tebalina mpisa, ng'abazadde abo benjogerako wammanga mulimu abasomesa ku masomero. Abasomesa mulina okuteekawo embeera ya counseling and guidance mu masomero. Abazadde awaka nammwe kennyini muyina okutuuza abaana ne mubabuulira ekyokukola. Mosso abaana nga batuuse mu mbeera ey'ekivubuka. Bwe tutaakola ensonga eyo y'okutuuza abaana baffe tuli likely okufeesinga Uganda etali ntuufu, kuba omwana buli lw'otamukuliza mu makubo matuufu kwagana butayagala nga ggwe omuzadde olina okukitegeera nti omwana tagenda kugasa ggwanga lye. Nanfuka Helen Nancha, kansala Guluwadi Ajipu, ng'olw'ekisa kya Katonda nze chairperson of education and health, ebiviiriddeko abaana baffe okwonooneka mu maka. Ekisookera ddala bwe butakkaanya obubeera awaka mu bazadde. Nkubiriza abazadde okuba nga bakkaanya awaka. In case bafunyeemu obwo butakkaanya nga maama ne taata butalaga abaana misunderstandings ziri waka. Nkubiriza abazadde okuba nga tebalaga baana baabwe butakkaanya wakati waabwe bo ng'abazadde. According to villages, okubiriza abazadde okuteekateeka amaka obulungi kuba sofa mu butuufu ensangi zino abazadde basudde obuvunaanyizibwa bwabwe ne basuulirira abaana. So nkubiriza gavumenti etegeke emisomo according to villages. Kansala nkifunaga Matawuni Council. Nsonga eno eriwo tulabye nga abaana baffe mu holiday eno bagenze balabikira mu mize mingi egiraga nti nno abazadde tebafudde okulaba nga babatraininga kituyinza okuyita empisa. Neffe gye tulowooza nti tekivudde mu holiday mwokka, naye abaana abasinziira ne ku masomero ennaku zino tebasomera. Abasomesa ennaku zino abaliwo bali ku mulembe gwa digito, babeera eyo ng'abaana be bali nabo oluusi basereebu. Kati abaana abato bagenza okuvaayo nga saa zino baana bato naye nga ensi bamanyi batrendinga. Kati ng'omwana bw'atuuka ku ssomero alaba ng'obwakabiri kiyinza okuleetera abaana okwonooneka. Kati ne baali nabo sayizi ye n'agenda nga bagattagattako. Mumanyi abaana bato bangi ba fesita ba feskidi bali bali baana bato naye ensi bamanyi. Kakati ekyo kiyinza okuleetera abaana okuleeta embeera kalaka gye bayisaamu mweno gye babeeramu mu art industry aye ne bagiyita n'eno ekireetera abaana okwonooneka oluusi ne baba bali okumpi. Ekyokubiri, abaana bangi babuliddwa kituyinza okuyita nti family oba religion, eddiini mu maka tekyaliyo. Ogenda n'osanga abazadde ng'abaana tebakyabatwalako ku masomero ga ddiini. Ffe bwe twakolera nga omwana wasomera ku ssomero lya ddiini ebakula n'empisa nga waddayo waka abeera mu Sunday school mu holiday, waddayo ku ssomero abeera mu chapel nga bamubeeza buli ssaawa. Naye kati tebakyabifaako. Aye n'abazadde bennyini ng'engeri y'eddiini si bye baliko. So kireetedde abaana baffe bangi okulaba nga bayonooneka. Ekyo kiyinza okuviiramu okulaba nga generation eddako tejja tegeerekeka olw'ensonga nti generation yaffe eno bagiteekateeka 10 years back. Kati naffe mu migino emyaka tulina oteekateeka generation ejjako mu 2030 oba mu 2035. Generation egenda okujja tuba tulina tugiteekateeka kati, naye webeera nga essaawa zino si nteeketeeke kitegeeza generation eddako ejja kubeera nzibu. So tukubira mulanga gavumenti eyongere
okulaba ng'eteekako strict nnyo abaana bali active mu holiday bano abali mu art industry oba bali mu mbeera wete ey'obucelebrity ate bajja ku masomero babeere nga balowooza kiri kya ku masomero so n'abazadde nammwe mwengere okukuuma abaana bammwe mubayigiriza eddiini erimu ku byatuyambako okufuula kiri we kiri kuba kibategeeza bwe kiri so n'olw'ensonga eyo ffe ng'abakulembeze tuweze tujja kulinda ekiddako kyonna. Erinnya Isaac Kitongo nga nze kansala akiikirira ebbungula yaffe ey'Ekkoomyo ku disitulikiti y'e Mukono. Ekisookera ddala ombuuza nti ki ekiyinza okuvaamu singa abaana baba basibuusa empisa. Ekivaamu kwe kutondawo eggwanga Katonda ly'ataata kubanga omwana ye asuubirwa okubeera omuntu ow'empisa naye ate biki biviiriddeko abaana baffe okwonooneka primarily buvunaanyizibwa bwa muzadde okukuuma omwana nabeera wampisa naye abazadde baffe beesuddeyo bwannagamba naddala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abazadde bakooye mangu obuvunaanyizibwa bwabwe n'osanga omuzadde nti abaana namuvaako omwana namuvaako naye omwana muzibu abaana bafuuka bakabakewaka abaana bafuuka bakulembeze abazadde tebakoze kimala mu mulembe guno okuteeka mu baana baffe empisa ensonga lwaki omwana ewaka akola byayagala taata n'atafaayo maama n'atafaayo era ekigenda okuva mu ekyo kwe kuteekawo eggwanga eppya Katonda ly'atatonda nga tuzadde emiyaayu tugunjula emisege tugunjula buli kika kya muntu ky'omanyi ate ng'okimanyi bulungi nti omusege ogusomyeko guba muzibu abaana baffe bali mu masomero tebalina mpisa abasomesa batya abaana te kati n'abasomesa baayiga enjogera egamba nti olaba yamerera muzadde we gwabeera naye ateeza aye n'abaana ne bafuna amaanyi mu mtu wange omwana kati takyagambwako omwana bw'omugambako naye akujuliza muzadde walaba n'emmanga yanne walaba n'ekitange yanne mwana yaterwe naye nga tukyalina okusomoozebwa kungi abazadde okujja ku board twengeginga abaana baffe tulina kye tuyita positive discipline abaana baffe tubakubiriza okubeera abantu abalungi abazadde tukole ebyo ebitusaanyiza ng'abazadde betulina okukola ng'abazadde kubanga abaana bayigira ku ffe ewaka omwana asooka kuyigira ku muzadde nga tenayigira ku muntu mulala abazadde tubeere bantu balungi abazadde abasinga bakola birala ate ng'abaana kwe bakoppa omuzadde omwana n'alaba maama nga avuma taata ayomba taata akola kino taata anywa ekikoola taata agaya amayirungi biki n'omwana n'akula nga naye akimanyi nti okulya amayirungi kintu tekirina buzibu so abazadde tujje ku board tukyuse enneeyisa yaffe naddala nga tuli mu baana bano abaana batuyigireko bulungi ekyokubiri positive discipline abaana bano tubayigirize tubangeginga emirimu egiri productive tubafuule bize baleme kwetanira nnyo bintu bitabagattako ekyokusatu tukebere emikwano gyabwe abaganda bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo abaana bano tutunulire emikwano gyabwe tubafuule emikwano gyaffe twogere nabo ate n'ekirala abantu bayigiriza okwagala Katonda omwana akulidde mu ddiini abeera wanjawulo ku mwana yenna abaana tubayigiriza okwagala Katonda ate ne gavumenti nayo ereme kutuula kulanga jjange yakasibira embaale yambeko abazadde naddala mu kutendeka abaana bano empisa gavumenti egenda kutendeka ati abaana bano empisa eteekawo emisomo egy'enjawulo mu kalikulamu yaffe kati empe gye tulina ya Olwe curriculum based wabeerewo okwasesinga disipulini y'abaana wabeerewo okukola ki gavumenti erina okusitukiramu eyambe ku bazadde omuzadde alemereddwa okugunjula obulungi omwana we bamumuggyeko bamutwale mu remand home abeereyo gavumenti egunjule naye ng'abazadde bazanya paati nnene nnyo naddala mu kugonjola abaana erinnya nga bulijjo namukebiroozi deputy speaker wamukono central division olwaleero tubadde n'omusomo wano mukono central division nga tusomesa abantu ng'abakulembeze butya abantu beekumyemu obulwadde bwa siriimu kubanga bweyongedde nnyo naddala mu bakyala batulaze nti percentage ennene eri mu bakyala ng'omukulembeze akiikirira abakyala kinkutteko nnyo naye okutegeera kwange nemanya nti kirabika abakyala bafuddeyo nnyo okwekebeza okusinga abaami awo nno nenvaayo nenkubiriza abaami zifeeyo nnyo okukebera obulwadde kuba omukyala gwafuna olubuto n'agenda mu ddwaliro oku antenanto bamukebera lwampaka naye n'abaami tufeeyo nnyo tusobole okuba nga tulwanyisizaamu obulwadde buno bunamutta kyemmanyi nti busobola okukendeera nga twewaddeyo ffenna then ekirala ng'era omukulembeze omukyala ate era maama
Mpisa wano ku Sugar TV okwongera okubiriza abazadde okuza obungi abaana. Empisa abaana bonoonese nnyo. Abaana tuli mu generation yaabwe naye tusudde ennono ffe kwe twakulira. Olw'ensonga nti tukyalina na lwaleero. Whereby wasanga omwana atudde eri oba atudde atalya mmere, so tufeeyo nnyo okomyawo empisa zaffe nga bwe zaali oba oli awo edda. Olowooza biki ebiyinza oviiramu singa abaana babeera mu mbeera bwe zityo? Kisobola okuviiramu Ssaawo Mukulu Alex abaana nga bakuziddwa bwe batyo nga tebafiiriddwako, eggwanga eriddako libafu. Olw'ensonga nti bafuuse bayaaye, bakozeseza ebiddagaladagala, abaana tebakyayagala kubuulirirwa, takyalina kyawulira kuba twamuta from day one. So tufeeyo kumakuma abaana abo, eggwanga lisobole okutambula obulungi. Kasembayo akatalekeka eri gavumenti. Akatalekeka eri gavumenti. Gavumenti gye nkoleramu njikubiriza eddembe lyewadde abaana ekakkanyeeko nti omwana olukubayo akago kamu n'adduuka ewa chairman n'abyongereyo paka ewa ku poliisi. Saate nga luli omwana yabeera nga musobola okwegonjolera omwana oyo mu kitundu awo wennyini, ne kati abaana tebakyagambwako olwa gavumenti akakalu ke yateekawo nti abaana ba gavumenti. Saate bamala okwonooneka omwana adda mu mikono gyo. Kyekyo.